bannange senga tugambire ku basajja tufa senga omusajja alinza okusimba omukira n'owulira ng'oguwuliridde mu bwongo ate nno ng'afumita mu kifo kimu ng'olinza okugamba asoggola kituli oba asima lumondo oba akola ki nabasomesaako wano eno ku ngeri gye mulina okutambuza omukira naye simanyi lwaki temuwulira abaami baffe abalungi abaana b'obulenzi bannange mulekeraawo okubeera nga musogga busozi omukazi abikoowa abibbowa bimuleetera okubeera nga tayagala kubeera nga leka akwewala kale bw'omugamba munaye tugende tutambuleko olugendo lwa babiri nga yeebuzaabuza naye gw'obuuza kimutayagala lwaki tayagala ekisooka oli wa ddakiika nnyingi ekyokubiri kyokola tokimanyi obeera omwo n'olyoka obeera ewantu wamu n'ofumitaawo omukazi yangambye singa nze watuuka n'okumbabuukirira ne wannuma kambabuulire okujjako ng'omuntu akuzinnya kifiiriza ye muntu akuzinnya n'akubeerako ng'olwo nno yakumiridde ebikerenda oluusi kubanga nabagamba nti abantu ababazina embeera y'ekifiiriza abeera takwagala kubanza bannange kakati ate oba osuubira okunziramu ogenda kudda mu biwundu bye wasoggodde nedda mukwano oba togenda kudda mu biwundu okitegeera so embagamba ki olwaleero nti bino ebintu by'okusima omuntu ng'olinga asima lumondo oba ng'olinga alina ekituli kyosima osimbewo ekituuke nedda mukwano si bwe bitowe biri omukira gutambuze emana erimu ebisenge tabaala dde eno dde eri weewujje lambula olinga nga ali restricted nti teeba weewo kati olaba awo kwolabye fumita beera awo onywerezaawo tovaawo olinga akola press up omanyi omuntu ng'akola press up kati njagala nkugereza okwezina kulinga omuntu atudde ku kyesuubo nga weesuuba anti odda eno noddayo nodda emabega noddayo kigezeeko naye ekyesuubo ekyo kiraba oba omuntu ne bw'aba akusindika bw'ati oba nawe oba weesindika tosobola kibeerako ku straight line ogenda okulaba ng'ozzeeko eno waakiri tosobola kumaintaininga straight line kati tobeera mu street line tambuza ekiwato nabagamba abasajja muyige okunyola ekiwato wooza mukazi tamanyi nyola kiwato gw'omanyi okinyola muyige okunyola ku kiwato nyola ekiwato dde eno dde eri girako eno bw'oti yoddeko eno tagala wonna ebisenge obirambula obimaleyo omuntu akufiiringe kubanga kati nze ngenda babuulira kinene era njagala mukitegeere abakazi tuli banjawulo bayitha bekansooke mbabuuzeeko mbaniriza kusenga 5256 kansuubire muli bulungi yonna gye musinziira okundaba gye musinziira okumpuliriza mwenna abanfolowinga nsaba omukama abampere kye musinga okwagala gw'omukadde nga buli kenteekayo mukwano odduka n'ojja n'okalaba mukama eka yasobola okunsasulira ate gw'omupya nkukakasa ng'oli mu kifo kituufu tojja kwejjusa wabale kubanga kw'oli era ogenda kubanga oganyulwamu gwe subscribinze osirika ate nno munange okusubscribinga kwa bwereere free of charge n'okusharinga let's grow this community together kitegeera so kale kituddeyo mbadde mbagamba nti abakyala bano bemulaba oba mutulaba ffe abakazi tuli banjawulo ekyo yemananga bw'ogiraba bwetunula munda esobola okubeera nga yeemu naye ng'ate nze obwagazi bwange buli ku ludda lwa kkono oba luli ku ludda luli oba luli mu maserengeta luli mu mambuka okitegeera mu bukiikaddyo kati nze kankubuulire osobola okubeera ng'ozina omukazi bw'oba oli musajja paying attention to detail ye musajja awuliriza yeetegereza waliwo abamu obeera bubeezaawo nga gw'oli kuli nga mu butuufu ekituufu kiri nti towuliriza tomanyi na biki byokola wabula gw'okola bukozi abasajja abamanyi okuzina emmana ababakwatira ku bakazi omukazi n'awunga bamusanga ng'omukazi yaleseewo amaka n'agenda mu kazigombo agenzi wa musajja nga nno ki kyamwagalako kumukola birungi aba amanyi okuwuliriza kati bw'opaying attention otegeera ti omukazi ono bwe mba nzina nga ndi wano nga wenkoona akyuka okitegeera leka abeera a bit uncomfortable bwe nzunza omukira n'enzirako eno side n'entandika okuzinira eno nga nfokota bwe nti ayina engeri gya reacting nakkakkana yenna n'omulaba nga afiiringa kyenkola kyova olaba oyo aba agenda kwanguyira okutuusa ku ntikko nti omustadinga n'omanya nti wano we wasibuka obwagazi nina kkoonera wano bwe nti oba nina kkoonera wano bwe nti kati mu obuzibu omuyina gw'oba ofokotafokose nga tofaayo you don't pay attention kati munno olinza okuba nga omutadde awo ate jjukire kye kifo ekya wakati mupima wakati n'obeera oba n'odda ku bbali n'obeera eyo gwako kafo kamu k'omanyi mu bulamu bwo keeko k'ofiirako naye ng'ate olina okugitabaala omukira n'ogutambuza bulungi nnyo muno n'abeera ng'asobola okubeera ng'akola ki ng'akunyumirwa oba nga ekintu kye mukola akifunamu akyagala kimukolera mu bufunze so
kyenkugamba kyekiriwa oba amagezi genkuwa ge galiwa nga ggwe omwami olina kiteeka mu nkola era n'otegeera nti bw'oba oyagala okunyumisa akazannyo, bw'oba oyagala okunyumisa okwezina, bw'oba oyagala okuzina omukazi omuleke mulooko nga mu butuufu buli wawulira ku linnya Sam, Fred, Henry ng'agamaze omusajja yansiriwaza. Abamu batuuka n'ogamba oba bannange omusajja yandoga nga teyakuloga. Nze sifunangako omusajja bannange nzise nga nzunze ngenze kwono ne ngenda kole. Amazima sifunangako omusajja atuuka mu kitundutundu kya musajja oli bye yankola mu buliri. Ng'abikunyumiza ebyo nno mutabaazi tuve ku mmwe abaga nti nebase n'abasajja 3-2. Ng'akunyumiza ebyo be bano nti ye tafaayo asobola okubaka n'abasajja 2 olunaku 3 nga sirina byambu yeetunda bw'obulamu bwatambuliramu. Okitegeera baagala high end life ate tebaagala kukola. Kakati sente alina zijja mu basajja, abasajja zijjamu of course tebagenda zikuwa nga tebakuzina. Mbo boyfriend. So it's like that kind of kitegeera kye babeerako. Kati abo benjogerako najja mu kabox kona gasenga. Nayina omusajja gwe nali njagala naye ekituufu kiri nti omusajja ekikula ekyambuzi nti yali akola biki, yali mugabi, yali alina keya, nti ebyo biveeko. Oli yalinga kibanda ne keya tewali, esimu agikuba abuuza oliwa twemiitinga kwezina. Oli omusajja twali twezina ku makya mu ttuntu olw'eggulo naye senga. Nze oli omusajja yali anzina ebintu bye sirabangako. Omusajja yali ampoomera, omusajja yali antambuza, yali annambuza obwengula. Kaakati ng'ali ku ggwe. Gw'afumita buliwa, afumita ekituli kimu n'obeera okwo ng'olinga gwe basupaguluwinzeewo nti bw'okyuka n'oddako eno n'oddako eri n'oddako eri. Omuntu tosobola kumuvumbula, tosobola kumumanya nga tomuwadde kadde kutegeera. Oba ng'otakula ewantu wamu. Takula, tabaala, tegeera nti wano wamuluma, wano wamwennyamiza, wano wamusanyusa, wano wamukakkanya. Kati ewamusanyusa gwali ozinyako omuntu n'atandika okuseka ng'olina woozina bw'oti ali kuseka just ng'awulira wamunyonyogera bimunyumira. Kati ate awo waveeko we are not about that. Kati waliwo w'omusimba nakkakkana n'arelaxinga. Kati awo oba ofokasinga kubanga aba atandise okuwuliriza omukira gwo. Omukyala buli bw'awuliriza omukira gwo we guli asobola okumala mangu ate era aba agenda kutambulira ku peesi yemu muba mugenda kunyumirwa. Naye buli bw'obeera nti aba yakapiikinga nooti wano ng'ate otagalodde eno ng'ate no focus and pay attention to detail. Ojja okubeera ng'omukyala obaako w'omutuusa. Naye nga mbaagala nnyo kansubire muli bulungi. Yonna gye musinzira okundaba bannange Omukama abankumira ate era abanjagaire. Mwebala abasubscribinga, abasharinga, mwenna mukola kya ttendo. Bannaye mbaagala nnyo bantu bange mubeere bulungi temu yeah.